Alien Skin Christmas yandigirira mu Komera eruzira ku mawulire getufuna wano ku News Spark channel. Ebibye nno si birungi, ebintu byongedde okuba nti nate byonooneka. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Njagala okubeera nga nkwanirizaako ku News Spark yugi wetukuwera amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Ebya Alien Skin mukwano byo byongedde okuba nti nate byonooneka mu mawulire getufuna. Oba olugambo lwetwafunye lulaga nti Alien Skin ne Christmas yandigirira mu Komera eruzira. Jukira nti nono yaleeteddwa olunaku olweggulo okuba nti nate aweebwa bbeeyi wabula tekyasobose, baaganye okuba nti nate bamuta abeere nga awoza okuva ebweru. Ono nno bambi yakanyiza kugamba mulamuzi nsaba mbeere nga nteebwa, nkomengawo mbeere nga mpoza, kumbe omulamuzi n'agaana. Kasooka tukuwa akatambi kano ate tukomewo tukubuulire lwaki Christmas we watabaawo kikyukamu yandigirira luzira. Yes bambi oyo nno ye Alien Skin bambi ng'alaaja nanga ayagala abeere nga aweebwa bail wabula ate omulamuzi ye yakiganye n'abeera nga amuzzaayo eruzira paka ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno. Kkiriza tubeere nga ate tusooka tubuuzaako ku mikwano gyaffe abapya abakeegatta ku mukutu guno ogwa News Spark channel. Naawe osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section, feno ne tubeera nga ate tukwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo. Tusoose ne Israelis ne tubeera ne Good Charis, tuina NSIKO Bosco, Wagwa John, Namuli Joelia, Kabalemba Lydia, Witin Birungi, Kumumeri, Simire, Caroline, Kasozi Matovu, bonate betusobodde okuba nti tubuuzaako, abala tugenda babuuzaako maaso awo, akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo n'amawulire. Amaziga gayise Alien Skin omulaba nti n'omugumu, amaziga gamuyiseemu bambi ng'alaba nti nate obulamu bumuddugalidde. Mbwe bityo nno we byabadde awo nno awoli mu kulaba mu katambi ako nga bamugambye nti munnange addizibwayo luzira. Hey, bannange awo babadde bakamutemye nti munnange addizibwayo luzira era tagenda kubeera nga asobola okuba nti nno addayo oba akomangawo okuba nti nno awoza ng'ava abweru. Kaakati nno yaddiziddwayo ng'etugambye paka ennaku z'omwezi nga ate 28. Kaakati munnange mugetufuna no ku News Spark channel galaga nti ono abadde yeefudde atagambwako. Kati gavumenti eno gyakolera mbwe eyagala kuba nti nno emumalamu akajanja mbu mulimu abanene ate mu gavumenti abali emabega w'ekintu kino. Bannange ensonga ziwanvuya mbu waliwo abanene bambi abali emabega w'ekintu kino era abali mu kulwanyisa Alien Skin era nga bagamba nti nno ono tagenda kuva mu Komera. Baagala kubeera nti no munnange bamukakkanya obuyinza bw'abadde alina nga yeefudde nga katonda w'oku nsi kuno. Mbe bityo nate webiri ge mawulire getuli mu kufuna munnange naye nga si malungi kubanga omuntu abadde n'enviiri ze we bazimusalako nga Alien Skin we bazimusazeeko bambi, omuntu abadde n'abantu bakulira nga kati ssaawa zino okufa ng'oni tamanyi na kigenda mu maaso ate nga yakafiirwa bambi mukwano gwe, ebintu nno bibeera nga byongedde okuba nti nate bimuddugalira. Ge mawulire ate getuli mu kuba nti nno tufuna. Olaba bebe kulu fullfigure baani bonna abali mu gavumenti balemereddwa okuba nti no munnange Alien Skin avaayo mbu waliwo abanene abagamba nti agira abeerayo. Bwe bityo nate webiri ye bajjo aliko obubaka bwavuddeyo n'abeera nga ate awa Alien Skin. Katukuwe akatambi kano. Loiso wavangayo nawoninga omuntu mu Uganda nakatira ku bantu bameka yawoninga ku Yasikapa nawoninga ku Alien ki bagamba eriso ly'omukulu awaddukalayo wakola ki naye kino kiddamu Loiso wavangayo mwe mwaddamu okumuvuma.
Ensonga nate bwezityo bwe ziri buli omu waali munnange sabira Alien Skin kakati nno munnange wotuukako ekizibu wootegeera abakwagala n'abatakwagala ate ye Tamale Emirundi Junior wadde nga famire we yamuvaamu bambi ate Alien Skin yamusembeza ye tannayogera bigambo birungi eri Alien Skin agambye nti Alien Skin abadde n'amalala mangi kati oba Junior ye talina malala oba ate Junior ye kyalina kyeki naye Tamale Emirundi Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti obadde osusizza amalala tosobola kulumba ddwaliro lya Nsambya gwani mu ggwanga katukuwa obutambi bwa Tamale Emirundi Junior abamu bagumusalira ate abalala munnange bamuwagira kati naawe ali mu comment section gwe ku bya Junior byali mu kwogera nga munne yamuyamba nga famire emuvuddemu essaawa yeene entuufu mwe yandibadde ayogerera bino kale katukuwa akatambi munnange ng'agezaako ate okuba nti nno agamba nti fangoni president oba Alien Skin mbwe bimutuuseeko bimugwana ama tusibyangu nga woobiraba siwe biri gwe Komera olimanyi gwe najja olulala kagira abeerayo nga bwe tunoonya ekyokukola si byangu kamala okwenywera ku juice mukomera eriyo layibena sooke nzije walayike komera erimu abakazi nandize nene mukomera gyennyini teri bakazi kati ntandikirewo abaaba kati oyina ensonga ezitakukwata kukosa mutime oyina right ezingira mubuuza batya nga Alien Skin byasobola ovaayo n'ayingira mu nsonga za famire yo nga tebyemukwatako nga temweddira gumu nga bawuli ani amuyita aziyingiremu kasa yaziyingiramu sokoze katono don't blackmail me you give your opinion I give my opinion don't blackmail me kyengamba olaba sokoleze Junior soko mpulirize Junior oli mukwano gwange Alien mukwano gwange buli kimu gwendanga omwogerako ebyo kiba kituluma ate nga ffena tumanyi tuwadde tiimu emu tiimu kuki kale nga tuli ba mikwano omanyi sokoleze Junior Katoro bwama yagamba sokoze Katoro bwama yagamba ogenda ko katono omukwano tekitegeeza kulimba muntu if Alien is truly your friend I don't expect you to be uttering nonsense loyalty friendship and honesty bintu bya bwebanga ddala awo ndi mukwano gwo ng'okikkiriza biseera ebimu olina okuŋŋamba amazima nti wano wasobezza oba wano wakoze ki bulungi awo nkikugamba nga tuli out of camera si kikugambira wano mu kamera ka Alien Skin ayinawo abalabe bangi olina kujja okwogera baka recording bakatambuze baba basiga waba kituufu alina abalabe bangi nga ddala naawe okimanyi was that the right way to behave no si kirungi ekyakolebwa but ye kyatalimu kuba mu kamera teyalimu ne kudwala teyaliyo kiddemu ekyo kyoyogedde ensi ekiwulire si kirungi but ye teyalimu ate mu kamera mu bantu abo abali mu kamera omwo yeyo point yange gyendiko kyokulumba amalwaliro oba gwe ne wakubadde gwabako nga gwe walumba eddwaliro era nandikivumiridde yes ojja n'okivumirira out of camera nga bw'ensobi zetukola zenna ensobi gyenkola n'okubira ne oba Junior n'okola ekibi nenkira nengamba Junior mwana kino kyatambudde bwe kiti but si mu kamera abawo you don't dictate what I do ako bakayita ako kamanyiro you are not the one you don't even have the jurisdictions
to tell me what to show on camera and what not to say. Just the way I don't have that right. Okugamba nzaba ne bwokola program zo no yogera byoyogera. It's none of my business. It's your opinion. Because you are not my slave. Abaho mulekerawo okulowozesa abantu. Tiche muliko kyekituufu. About there are times when you are wrong. Ensonga gy'oliko nkyamu. And for us tetugamba nti abawo akoze kino. It's your right. So go kuwagira alien skin, whatever point you have, it's your right. Just the way you have to respect other people's opinions. Nzokwera mukwano gwa alien skin, it doesn't mean nti buli kyakola kituufu era nino kiwagira. That's not me. That's not me. Oraba Katoro bwama yagamba nti omuyaye tava muyaye munne. Oba bujingo yali akoze ekibaideni. Esiri muyaye. Yes, no batore muyaye but omuntu tava mu kyaliwe ne wabanga waliwo ensobi. About listen to me well. You will be my friend on principle. Just the way I'm your friend on what? On principle. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section amawulire go tukyagalina mangi. Mu malala katsoke tuvekewa alien skin atatuberenga tweyongerayo mu malala getuyina ate munango lunako regulo yabade birthday ya Pastor Lozias Bujingo osobola oteeka waawo happy belated birthday tekituganda kuberanga tumuyozayoza waddenga yabaddewo olunako regulo happy belated birthday. Hey kumazalibwa ge yawanye Susan Makula chatamu wanye nga tekiriyo wakomadde omwami w'okubanga akuwanako nga Pastor Lozias Bujingo we yawanye akumwagalwawe katuberenga tukwa akatambi kano kyatayogedde ku Susan Makula nga tekiriyo yagambye nti abalala bonna nga bali mu kumuvaamu Susan Makula tamuvuddeemo Susan Makula munange amubeereddewo. So njagala kwebaza mukyala wange omulungi Susan Makula. Thank you for standing by my side. You are not only a wife, you are a friend, a best friend, a friend that is reliable. Thank you so much. I love you. At least I have someone on my side. Onzizamu amaanyi. Ompabula nkutawanyanga musajja. Omusajja yenna ampuliriza n'andaba kati. Ebigambo by'omukazi bw'aba bikugamba obeera okimanyi nti byamakulu netoza muga webale kikikola webale kikikola webale kikikola. Obikuŋŋaanya bukuŋŋaanya n'ogenda osengejja n'ojjamu ka cream. Infetti osobola okundagirira okuzimba watu ne sizimbawo omwaka gwo. Nenzimbawo omwaka ogujja bw'oba wali oteesa ruumu 3 nga nyongeddeko 2. Walaba efaanaganamu ng'eyo naye ng'erabika yange. But that's how men behave. Naye weebale kunzizaamu maanyi, mwebale kunjagala nga basitaafu. Sente zino sikuliiko sente yange, sitegedde engeri gye mukipanzeemu. Naye nange mbasuubiza nti nja kubaagala. Akatambi ndowooza munnanga ate kaako okerabiddeko ene Newspark channel subscribinga likinga ate ereka obubaka bwawo mu comment section. Era nga tukyali wa birthday boy munnange kye bateekoze nga tekiriyo munnanga awo nno nga bali mu dansi w'abaagalana Pastor Lozias Bujingo ng'ali ne Susan Makula naye tusiime ku Susan Makula musajja ono amuwadde essanyu. Musajja ono amuwadde essanyu nga oli mukulabaawo mu kavidiyo mukwano olimba tuyinza obutalukuteerako naye nga lwabadde lwa mukwano olw'ensonga nti nate bayinza otukuba copyright mukwano naye nga akayimba kyekyo Pastor Lozias Bujingo ng'alina omwagalwa we Susan Makula eyo nate katuveeyo atubeere nga ate tweyongerayo naye tumuyozeeyoze ku mazaalibwa ge toba na mutima mubi Newspark channel kwolikkiriza ate tusookera tubuuzeeko ku mikwano
mikwano gyaffe abapya naye woba oli mupya osobola okuteeka obubaka bwawo mu comment section ng'otubuulira w'osinziira okuba nti nate otulaba. Tutandise ne Kabasumba Anet, Kate Morgan okuva e Kenya, Fatuma Namukose, Tumuhimbise Obed, Matias okuva e Saudi Arabia, waliwo Namuyomba Esther Wemeka, bananga bemeka mbatumiddeko, ate waliwo Sara Waswa, Nankuke Esther, Shifra Chiwa, waliwo Grace Katuzime okuva e Kenya, bananga abe Kenya tubatumirako abe Kenya bangi ku mukutu guno. Twagala okubuuzaako ku Muhammad Sadat okuva e Juba muli mutya banange, ate Namubiru Proscovia akatusembyeyo ne Anne, abo nno betusobodde ate okubeera nti tukoonako olunaku olwaleero. Gwoteeka buteesa obubaka bwo mu comment section ne tukwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo. Ene Newspack channel kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Pastor Bugemba avuddeyo nalyoka atabuka nalyoka gamba nti abaana ku mutimbagano muli mu kutulwanyisa entalo ezitaliiyo, mbu tuli mu kubalwanyisa entalo ezize ne Pastor Lozias Bugingo. Mbu abaana bagenze ne batematema bu video obw'ekitanda, ka video kali eri ak'ekitanda ke yagamba nti agenda kusomesa ku kitanda ekitali kirongoofu, mbu waliwo abasumba abalina abantu naye ng'ate basula ku kitanda ekitali kirongoofu. Kakati munnanga akagatto ne kavaayo ng'ab'omutimbagano bakambaza Pastor Bugingo. Pastor Bugemba agambye era alabudde nti mulekerawo okubalwanya entalo ezitaliiyo, mbu ye tali mu kulwanyisa Pastor Bugingo. Bw'atyo bwe yavuddeyo ate n'abeera nga agamba katubeere nga tukuwa akatambi kano munnange ng'atabuka. Waliwo n'akatambi ke baakola munnange nga bagasse Pastor Bugingo byayogera ate nga bagasse n'oluyimba lwe yayimba Pastor Bugembe. Kakati era ne bagamba nti no ali mu kusabula Pastor Bugingo. Ebyo byonna byonna munnange Pastor Bugembe mutiitiiza abyegaanye. Naye kati Pastor mukayimba mu luyimba lwe wayimba musumba ki gwe wali oyogerako? Kubanga mukayimba oyina omusumba kweyogerako, musumba ki gwe wali oyogerako? Naye nga munnange Pastor Bugembe mutiitiizi abyeganye agambye nti ye munnange mulekerawo okumulwanyisa entalo ne Pastor Bugingo. Abagezaako okugattagatta TikTok nga mulaga nti ndi mu kuyomba ne pastor wange. Bannange nze nnyina empisa, nze siyomba na bakitange. Mugattagatta obuntu nalimbulira wano kitande kiddugala nateekamu nti pastor gundi okugamba wali abantu amate kuva mu buto nga bo bakyokooza enjiri nabulira ne ngamba nga n'omubuulizi mwali nange kennyini kisa kya Mukama kye kitubeera. Kakati lwaki mwagala entalo mwe mugattagatta buyimba era munsibako amatu g'embuzi okundiisenga. So mbeegayiridde nnyo bannaaye, nze ndowooza nti teri muntu yafuuka ttaala y'amaanyi emyaka egiyise mu Kampala neereeta abantu bangi mu bwakabaka bwa Katonda ng'ennambole wajjula ebweru ne munda nga pasito oyo, nga buli radio na buli TV. Even today Mukama yeebazibwe. Kati buli boolabanga ettaala eyaka empewo gye beeyagala okukola ki? We have to pray. Ate ffe abaworship house tulina n'okusaba ennyo kubanga pastor abo baneighbor baffe. Bayibuli egamba love your neighbor. Katonda akuume ettaala yaawo ereme okuzikira. Amen. Teri n'omu ku ffe yali abuulidde enjiri nga buli pastor oyo yabatizanga abantu 100, simanyi kati 100, 200, 300, 400 on a weekly basis. Webitona webiri subscribing likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Hey, ebya anti kaduuka byongedde okutabuka, ensimbi z'abakadde munnange ze yalya zibizadde zimuleetedde obuzibu. Poliisi paka kati ekyamunoonyera buli muntu amanya amayitire ge munnange mutegeezeeko nti poliisi emunoonyeza ddala abeere nga abitebya ssente z'abakadde ze yalya munnange yaziriira ki era agenda kuzibasasula atya. Mu mawulire agayitingana ku mutimbagano galaga nti munnange ono yabombye mbono yavudde mu ggwanga lyattu Uganda. Nzo kakasa nti emisango weegire naddala poliisi yaffe yeeweeyogerere ngisuka mu 10 abantu ab'enjawulo balumiriza kubanga bayita mu bayambi be baawa amaanyi kuba abamu bali bweru kye tuyita power of battery
okubajjanga okugulawo emisango wano ku mukyalo oyo. Njabba nyongera okubuuliriza ku nsonga eyo okumanya oba waliyo poliisi endala ezirina emisango egyo, naye nga kyekakasa nti poliisi yaffe y'ebweyogerere erina emisango egiwerako egisukka mu 10 ku mukyalo oyo. Amawulire ge tufuna bwe yadduse mu ggwanga n'ekyo kyakakasibwa ne immigration amukunoonyereza kwe tuliko tujjabba tubategeeza oba mwali oba taliimu. Mulekeraawo kuteeka abantu wano mu mbeera ey'okubeera nga baba babulisaawo, kuba oli bweru toli mu ggwanga ate osindikira omuntu ssente mbakugulirewo bizinesi gw'otamanyi nga n'ab'eŋŋanda bo bakulema okwesiga kati beesigwa omuntu gw'otamanyi. Bwetyo ettambudde obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel, subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Teweerabira kuba nti n'omukwano onyiga akade ka notification.